Amanya ndobozi bamuta MSMX representing straight out SMX media. Coach Zebra wawe bwayise abasinga mwenna we mamulawo film bwa VJ Junior mamawulirako ko ku interviews Gola Moses ono musajja mumumanyi abantu ababeera mu bwayise mostly the youth bonna nga bayagala sport ya boxing mumanyi Zebra bamuyita Mando abalala Zebra ba Mando Zebra ye nickname naye ng'erinnya lye Senyange. Kumacha gonna ko lwaleero according to the eyewitnesses bagamba zibadde musawanga 11 au 12 abantu ne bajja ne bamukuba amasasi. Lwaki ngamba abantu for security reasons okusinziira kuba baddewo bo ba describing abantu kika kyabaze ne bamukuba amasasi naye nze according to nze nga SMX sigena ku disclosing abantu kyabaze ne bamukuba amasasi kubanga emundu yo katasobola kujjaawo ne yekuba amasasi omuntu ekituufu kiri nti bamukubya amasasi n'afa. Abantu ababadde bagamba mbu waliwo abaze ne bakonkona we bakonkonye ne yeeraliikiriramuko okusinziira ku ngeri ki gye babaddemu mukyala waguddewo ye Coach Zebra n'ayagala okuyitamu emmanju adduke eyo gye bamusanze mu lukuubo ne bamukuba amasasi. According to the eyewitnesses ababaddewo engeri gye bandi mu kunaleetinga story abalala sijja nakyo kukyogera incidents eno balina engeri gye bagiratingamu nnyo ku politics naye ekyo sigenda kyesibako nze kyengendo babuulira mbu ekituufu kiri nti Coach Zebra akubiddwa amasasi ku makya g'olunaku olwaleero neera ng'afiiriddewo tasobodde muddusa mu ddwaliro tebaki ensonga emukubisiza amasasi tennaba kubeera ng'etegeerekeka naye ng'abantu bangi nnyo ababenefiti nze mono Gola Moses amuwerako obujulizi VJ Junior amuwerako obujulizi abantu bonna ab'omu bwayisa abadde ayamba abavubuka mostly kiringanga onotandika ekintu naye gwe ng'oyamba abavubuka not only those ones abali interested mu sport y'okubeera nga baboxinga oba baagala ennyo okubeera nga bayiga omuzannyo gw'ensambagero oba ogw'ebikonde wabula n'abalala ono abadde icon w'amaanyi awangudde ebisipi bingi awangudde games nnyingi akookinga abantu abaagala okuyiga ebikonde on top of that takoma wanene mu Uganda wokka n'abazungu nabo abakookinga yatandikawo ne club bagiyita Zebra Boxing Club naye baddewo ng'eyamba abavubuka okubeera ng'ebakumaakuma ne baleetawo okubeera nga babeera wamu engeri bwayise nammwe mugimanyi abantu abamu bagitya n'ogitya balowooza ghetto abayaayi baseguka eyo naye si nti buli omu abeera bwayise abeera muyaayi ono abadde nga akumaakuma abavubuka b'omu bwayise obutagenda mu mize mibi ng'abakumaakuma awo ku jimu ye ne bajja ne babeera awo ne baspendinga time nga bayiga okukuba ebikonde bye bayiga si nti bakuba ebikonde bagende banyakula obusimu bw'abantu nedda ebikonde bya defense oba okubeera ng'oli nga sport nti nze muzannyo gwenjagala gwa bikonde n'akuyigiriza ebikonde n'ogetinga even international nga Gola Moses akubye ebikonde wano mu Uganda ne wabweru bwa Uganda bala bagenda yiga just for defense n'oli okugamba mbu nze ninamuko ka skill just in case of anything so defending in one way or the other naye kisiza Coach Zebra tebanaba kubeera nga bakidisclosing not until nga abasecurity bavuddeyo ne bagamba mbu kino na kino n'abasawo ne baclarifyinga oba n'ababaddewo on record ne babyogera biki ebyabaddewo then nja kujja nange clarifying ensonga naye nga mmwe abasosobulira eno story kyemmanyi mulinako kye mumanyi ku Coach Zebra amanya eddoboozi sigadde nze SMX representing straight out SMX media obadde wagadde story zange ngenda kusaba kimu bambye subscribing togenda kubeera nga wejjusa